atulina muganda waffe kitaffe ojjaffe tanatuuka ku bwajjajja kyemmanyi n'obwajjajja mwali Omugave Ndugwa abasinga abamulembe guno actually omulembe omuto tebamumanyi we don't know him but Omugave Ndugwa he's a legendary mentor mu ba drama actors abasinga ba Nandujja ba Benoni Kibuuka ba Ebony Zaabo ba Bola so many of them bayise mu mikono gye. If drama makes sense in Uganda today it is thanks to him Omugave Ndugwa ekyennaku ennyo Mukama yamujjulidde mu nsi eno era nga kyannaku nnyo aba drama actors bangi nnyo abasobola okunnyonnyola kyabadde ategeeza abasinga okumutegeera okusinga ku ffe. So with that respect let's show you this story era Mukama Katonda amulamuze ekisa. Amawulire ago gakusanzeewo? Gansanzeewo n'okusiita mu ofiisi yange ngajja nekakubba ekigo eky'amaanyi omusajja waffe oyo emyaka egiyise enjugula zi theatres zaali zoominga ennyo kwanze nali musajja wakuzuuka mu theatre zonna ziraidi patrivali zitegeera but is a very instrumental person in the theatrical world era kyatuusiza bubi kuba abasajja boti abalina experience abalina okumanya abakoze erinnya abalikuumya ebbanga ddene baba nga Uganda beefuuliddwa twali tulimu kusaganya n'abakulu ba UNCC ne minisitule kulaba nti national budget fund tujja wamu competitions ezikuli abatheatre n'abaagala theatre okubeera nti batujoininga okulaba nti abantu bo kati tulina okubajjukira tulina okukola memorable days that remind people of who raised us up. If abantu bampajiruwaga mu industry mu sector kitalo nnyo eky'Omugave Ndugwa kitalo era kyo kitalo ddala kitalo nga bw'okiwulira tesinza kumwerabirako nti atendese ba artist bangi kati ng'oyo omu yavuddeyo n'abagamba bwati ate nga ddala kituufu Mariamu yali wanuba yasomanga nga bw'ajja mu kibiina kya Black House nga muto era ye yamugjayo mu kuzannya mu kuyimba ati abadde musajja w'amaanyi nnyo yazannyanga wano ku National Theatre ng'etikiti zigwawo ku Mande ez'okuweekend n'olwekyo abadde musajja w'amaanyi kubanga tetusobodde olw'okuba nti taliiwo tumukungubagira mu ngeri zonna ez'enjawulo ensonga lwaki tusibye obugoye buno tukungubagira ebinnaffe tulinda muziyo lwanajja tulyoke tukole ki tumukungubagire mu bujjuvu. Sibadde bubeezi mu kibiina naye ndi manager wa Black Pearls okumala emyaka mingi ate nga mbadde n'Omugave Ndugwa okumala ebbanga ddene natukola emizannyo egy'enjawulo egyo egyendowooza nti gisomesezza ate n'okusanyusa bannayuganda okumala ebbanga ddene. Olwekyo mu kiseera kino kyetulimu kyannaku mbeera nzibu nnyo kuba nti tuviiriddwako nyinza okuyita kafulu wa stage atagenda kunzikawo. Tulinawo enteekateeka ez'okuselebratinga obulamu bwe n'okupenga tribute oba okwogera ebirungi n'ebyo byakoledde theatre mu Uganda olunaku olwokusatu wano wennyini ku National Cultural Center oba ku National Theatre. Kitalo nnyo nnyabo era kitalo eri bannayuganda bonna na buli muntu yenna ali mu Uganda era anyumirwa katemba twakuwalira wamu naye yava Mbikko najja nga mulenzi muto era y'omu ku bavubuka be twenyumiririzaamu abaatandika okuwandiika emizannyo nga baana bato ng'ate bamanyi ne music na buli kimu. Tuba tumanyisobola amaanyi omuzannyo tugenda kusobola kuguzannya tubeera tukungubagira munnaffe naye twasazeewo kugamba nti mukungubagira okubabonereza n'abakutuuka wano bataddeko abaana.
ntumirako jjajja waffe Chala Semgaranora. Chala Semgaranora. Simanyi omwagala nnyo. Yeah, I'm doing something you for her love soon. her so much. She's an angel. She's the Yeah, queen. She's I the know. reason I'm who I am. I know. I'm a giant in this game. I know. Thanks to her. And I am saying, Nawe mami hello, kamutumire mommy. I love you. Oyo ye njakaba bukabi. Eh, Kwagala nnyo. Thank you for being that strong woman. I know one day I'll tell a story about you. Kwagala nnyo. Nga wenkomeza mami wange mulungi. Okay, there you go. We are ending it at this. Tugenda komano. Waliwo ebiddako ebiri agent. Naye njagala kutumira ku batu ambaza leero. Shemista Styles. Yalina obukumba. Mbulabe waliwo abagadde obukooti buno bwakabi, blazers and all these outfits. Engatte ez'akabi nga zino. Zenyambala nezisalawo. Shemista ali ku 0706 960223. 0706 960223. 0706 960223. Shemista Styles and Fashion. Right, Shemista, atenga on my outfit, it's always CNG collections. Webali kubanga ategwa mwagira onako olwaliro. Abatekamu ensimbi as always ba platinum. Sweetheart. Gwatanaba kujja ku platinum kutugezako services zaffe. Gezako this week, gezako this weekend. It's always time for you. Era nga gwobeera nga tewewangako budde. Kigezeeko naffe. Yitako ku platinum atukuwe massage, atukuwe body scrub, atukuweko ku experience ya jacuzzi with a movie on Netflix, roses around. That aroma in the room. Janguno mwagala oba ne chaliwo. Ogambe ebyazizi byali bya chaliwo wange. Kusaga mbusa. Byali bya camera. Nera twanyumirwa. Mwatulaba mbifaananyi. So nolwekyo mwagala ebyovu. What is this? Bateekako ebyovu. Munda kitokota. Oba oyambadde oba toyambadde. Oba oyambadde. Sobola okwambala. You can put in bakaita bichi disposable panties. So what were you putting on? Oyo yali mu mpale empanvu ndamwekegera nga mayambala empale. You're right, Chinkukaza. Thank you guys. We are coming back tomorrow for the same show, the baddest show. Jonathan Jackson, Atar Shabi, Aben Barara. I'm coming there on Wednesday. Arua was there over the weekend. Abzizi musajja akolera ddala. Ambassador ino okulaga abantu. You practice what you preach. That's why nagenda practicing what I preach. Musula bulungi mwera abantu bagala nnyo wabula nga te platinum bambi muyiteyo tuli wali lukuli by the way. Akasembayo tuli lukuli. Abuziga near Teletubbies of